wagezaako kogerako ne Mukunja kweyo ensonga yennyini? Ndeyi Mukunja nayogerako naye kuba namukubirako ng'era bw'omumanyi musajja abeera bize kuba nziramu mukubirako ku ssimu namukubirako ku ssimu n'aŋŋamba ekizibu oyo Sheebah munnaayi nange nnyambye enkooye engeri gyampisaamu biki ne mmwegayirirako ne mugamba taata tusonyiwe ku lwange. Yes, awanda boyigi aye channel kwe tuli kwelikosi okubanga tulaba Hands Pro Live agemanya gange. Thank you for subscribing n'abagezaako kubanga mutugobera here and there. Tubagala nnyo mikwano gyaffe baganda baffe byonna gye musiza okwanga mutulaba. Wano wendi mbadde mpitayita nengwa ku Muganda wa King Sheebah pastor era neŋŋamba waayi katuwayeemuko atuwulire embeera mwali anenga musanze embeera ndooza okusinza ku feesi endaze nti talikirya bulungi. Sinamubuuza lwaki naye njagala mubuuze nammwe mubenga mutulaba tulabe gye kiggwera. Pastor ogamba otya? Ndi taata wano wensosa okulaba era nkubuuza nti enjala yekuluma waliwo akunyizizza waliwo akazi ke wayise ne kagaana okuba nga karesipondinga nedda taata embeera nga era moli si nsanyufu mulamu bwe buti era bukyali wa kutetenkanya ng'era bw'omanyi. Tewaddayo kamwokya? Nagamba owaayi engeri gye baali bansuubizza omulimu baali bansuubizza ekyokukola ng'ate kati bwe nadda eka mwokya ndaba nga chance eyinza okumpitako ate nga nviira wala konze kanfune we nsobola okusetolingako wano kumpimpi. Abakusuubiza abansuubiza ng'enjogera ya mukadde bweri kirabika tebatudde babigobako kubanga bakyabigobako tebinnayitamu bulungi. Obulamu obutambuzi otano nkusanze wa maama kuba mbadde gwe njagala naye ndowooza sifunye mukisa kumusanga. Mbeerawo wano wa mukadde mpola mpola ne tuyiiyayiiya era embeera nga bw'omanyi kubanga nange era gye nali sigamba nti nali nkola osiga nti nali bulungi kuba ne gye twali tusula enju twali tugisulamu bangi alina ngamba okusinga obutabawa nnyo buzibu kanjira mbeera ne mukadde. Yes, nembeera ne mukadde wano mpola mpola kuba omusanze taliiwo yatambuddemuko yagenzeeko eyo Makerere naye nga akomawo. Kakati video simanyi oba oziraba naye nakola interview ne Mukunja era nakumba ne ku paasi n'agamba tagenda kuzza King Sheebah. Obuvunaanyizibwa wabadde yeetisse bunene okuli obwa maama okuli obwa Sheebah okuli n'obw'abaana bw'omwera gwe yadde naye gwe yatwala ku ssomero. Obuvunaanyizibwa obwo ndaba nga obwolekedde sayidi yo. Kituufu okwogera bw'otyo toba mukyamu obuvunaanyizibwa bwo buba bulina kudda gye ndi kubanga okubanga obuvunaanyizibwa obwo sobwetika nsobola obwetikka we mba nina obusobozi naye sirina busobozi. Obusobozi bwe sirina budde buno lwa nsonga nange era nga bwe najja embeera gye nalimu mwagiraba ate ekyandibadde kimpa ku ssuubi kwe gwandibadde omulimu oba ekyokukola naye ate ne kibeera ng'obudde buno tekinnaba kulabika. So yensonga lwaki kisobola kutwala buvunaanyizibwa obwo kuba nange munnange njagala nnyo okulaba nga abantu bange bali mu mbeera ennungi. Sheebah eri gyali kyatulaga teyali musanyufu olina enteekateeka ezimuzza kubanga eno gye yafuniranga emirembe oba wano mu Kampala yafuniranga emirembe. Sheebah gyali eyo alabika gyali naye okusinziira nga nze bye nawulidde kuba nagenzeeko live nembaako bye ndaba nga muzeeyi Mukunja kale sinzira nga Sheebah engeri gye yamutreatingamu oba engeri gye yeeyisaamu naye yatuuka n'akoowa wengera ng'era omuntu omulala omuntu osobola okuyamba omuntu n'omuyamba naye ate nga omuntu gw'oyamba akumalamu maanyi naye yatuuka n'akoowa kuba muntu. So kati waba ng'ayogedde bw'atyo seewuunya naye era asobola okugamba nti ayambyeko kyayambye. Yes, kyasobodde. So kati ombuuziza ku kyokuba nga mmugjayo nga nze okubeerayo kijja sinziira ku ye simanyi oba n'embeera weenaaba eyimiridde. Sobola okuba nga embeera etereddemu nga waba awulira ng'eri tayagalayo ng'ayagala eno we naaba nsobodde nze nga nze. Sheebah ono serebu
obulamu bwawe very expensive pastor embeera we nabeeteredde okyasobola okubanga olina embavu owaayi kijja kulima nti naaba n'embavu naye katonda yekka yamanyi naye katonda yekka yasinga okumanya kubanga munnaye nze simanyi nnyo naye katonda yasinga okumanya kubanga nange ekyokubeera eyo gyali tekinsanyusa oba sikiwuliramu nnyo mirembe kuba sijoyinza okugamba nti waliyo nnyo essuubi ery'amaanyi oba waliyo nnyo ekiddako ekiri awo kuba yo okusinziira ku bulamu bwayo nga we mbumanyi n'obulamu bwe yaliko eno kuba natuukamuuko nendabako ku bulamu bwe yalimu so kati nga nange mba sisobola mwagaliza bulamu buli at least nandiyagadde akomewo eno yes nandiyagadde okubuuza namutuukako lwe nasooka okujja naye nga abeera bize kale ate tatuukikako so kati nayogerako naye nansuubiza nanga tujja kwogera naye kwegamba oba naaba bize kuba namugambako kweyo ensonga yennyini we namala okulaba ebyo ebigenda mu maaso nagamba ojja kujja twogere kale ndowooza oba nabeera bize nemiwe ku lwange nanga nja kubitunulamu kale mbirabe naye nze muganda wo oyo engeri gyampisaamu so wamuwulira nga impression ye yes takyamwagala kumuzza we nawulira nengezaako kimwagazisa nengezaako okwegayirira ku lwa Sheebah amusonyiwe amukomyewo kale kuba twayogera ku ssimu kuba nagendayo okumulaba teyaliyo abeera bize kati twayogera ku ssimu naye kwegamba nampayoko ku ssuubi ettono lye simanyi oba tuufu oba yayagala just kumpanze nga ssuubi yes naye nga yampayoko ku ssuubi yes mama ye akyogerako ki mukadde ye era ye bw'atyo era nga bw'omumanyi agamba omwana akomewo biki bambi lwaki tebamuzza biki bamukomyewo be bamutegeera kati balowooza eri waliyo waaka biki ng'era bw'omanyi mukadde bw'ayogera so naye ali awo awishinga abeere ng'akomawo oba awishinga mukunja amusonyiwe amukomyewo Hands Pro Life agemanya gange WG aye channel kwe tuli kusinza okwanga otulaba tuli ne Muganda wa King Sheebah ye atuwa endowooza yo ku byonna ebitambula because ebimu ebibuuzo ama mu bimpereza and I'm here to respond some of those naddala ebyo ebiba birimu amakulu. Pastor wemba wakubuuza wasembe kwogera dine Sheebah Sheebah nakomo kukuba ku ssimu nempulizaako mu kyalo kubanga nze we baayawukana wano ne maama ebyaliwo era abamu baabiraba kuba nange ngenda ku intaneti nembiraba nenkubako ku ssimu nkonfaaminga eddala oba gyali eyo mu kyalo kati we nakubayoko ku ssimu ne baŋŋamba nti gyali nenziramu ku maanyi kuba naye nali neeraliikiridde kati ate ekyo we kyatuukawo then nenziramu nendaba ate nga bagenzeeyo nga ndaba live nga bagenzeeyo bamukyaliddeko nabiraba nange nabyekanga ku live nga kitegeeza munaye baka oba oli awo bakyamufaako olaba bagenzeeyo okwo kirabika bakyamufaako so ditwabadde ddi olwo lwe bakoze eki wasembye okwogera naye lwe nasembayo okwogera naye ku ssimu ndowooza like 4 days back sorry naku nnyo emabega nakoma okwogera naye so olowooza Sheebah ono eri gyali because fe yatulaga atali musanyufu tunatuwulira nti bwe mwayogera ku ssimu yakulaga nti ali mu mbeera ki era yekisasinga okwagala essaawa ye nga ye okusinziira kuba nze namukubira namugamba naye mwannyinaze lwaki weeyisa mu mbeera eyo ddala mu butuufu olaba abantu bakuyambye okusinziira ku mbeera gye walimu ebintu batandise okubikyusa naye onywa omwenge okola bino nansuubiza naŋŋamba muganda wange ensonyiwa sigenda kuddamu kunywa mwenge sigenda kuddamu negayirirako ku mukunja ng'alaga nti ayagala ye kukola ki kudda era naŋŋamba mwegayirire ku mukunja netwogera bulungi naye n'agamba nti tagenda kuddamu kukola ki kunywa mwenge yadde kuba nze namugamba oli muntu mulungi naye kasita onywa ku mwenge omwenge gukukozesa ebintu byonna ebizibu
kati yes nga ngezaako mubuulira nanga kituufu mugago yampita n'abaaba ate nga nze baaba we yes yanga kituufu baaba sigenda kuddamu kale nga nze ndowooza respect oba oli awo yagimpa lwakuba nvaamu ebigambo ebyamakulu yes nanga kale baaba sigenda kuddamu muga atonya mwenge olaba obadde ofunye chansi labamuko obulamu bwe walimu gye baakujja ne wooli kati ddala obulamu bwe walimu ne bwolimu kati buliwo obusinga obulungi focusing olaba obadde ne mugamba obadde ogenda na linnya ennyonyi kuba nabirabako ku intaneti nti oba bagenda kulinnya ku nnyonyi bagende ne mugamba obadde osuubirako n'okulinnya ku nnyonyi mu bulamu obadde okisuubirako lwaki ofiirwa omukisa ogwo ate ne mugamba omuga ogwo omukisa oba tofiiriddwa gwe wekka naffe oba otufiiriza kubanze waliwo kyensobola okufunira ku ggwe ate ne mukadde kati ne byayina obudde buno n'ennyumba gy'ayina ne poloti gye bamuguli agifunidde ku ggwe so ne mugamba gezaako okwetereeza nandaga nti ebigambo abiwulidde bulungi nnyo era nandaga nti agenda kukyusa yes. Mukunja yali ku live lunaku olw'omukaaga n'agamba nti ayinza okuwasaka nnyoko era waliwo enteekateeka ezo waziwuliddeko zo? Mbadde sinnaziwulirako naye okusinza bwaba wamuwa so oyinza okumumuwa okusinzira nga bw'omumanyi Mukunja akabanga katinike wakamulaba okusinja munnaye abantu munnaye nze simanyi abantu bakwatagana bokka kati oba bategeeragana obanga ayinza okuba yalina kyamulabamu omanyi omuntu ebiseera ebisinga omuntu asobola owasa omukazi oba omukazi n'afumbirwa omusajja ne bamugamba naye oyo wamunoonyako ki neddala oyo wamwagalako kiraba bwafaana naye ng'ate ye yamwagala ayina ye kye yamwagalako ayina kyamulabamu so kati nze togenda kumpulira mu kigambo kigamba nti nkedde ku makya ngambye Mukunja sikwagala mwannyina gye muleke sisobola kifulumya nga ye yamuyamba n'amujja mu mbeera eyo munnaye so be bamanyi bo ng'abantu kyenyinza okugamba kakati waliwo message wano gyenja okugamba onagamba nti yamulabye luno lwali lwa mukaaga alaba Mukunja nga agezaako kuba nga agoba budget pastor bintu ki bye wandiyagadde tugeze bugeza kubanga kati ombuzaabuzizza nesookope ansentufu oyinza omuwa Mukunja Muganda oyinza omuwa munyiwa enjaga musajja ayogera lwatumbw anywa enjaga ng'omwasisitawo nange nali nywa enjaga ate ebiseera ebisinga omuntu anywa enjaga aba mugezi nnyo kuba nze bulamu obwo bwonna mbuyiseemu naliko nanywa ku njaga nayina ku dreads Mukunja musajja mugezi nnyo nze okusinziira nga bwe mulaba okusinziira nga bwe mulaba musajja mugezi enviiri ku mutwe ezo ate enviiri si ze ziraga obugezi bw'omuntu obugezi bw'omuntu bulaga ku bikolwa bye n'engeri gye behavingamu asobola okuba omanye ebiseera ebisinga ffe abantu tujajinga ku ngulu tetutunula munda mu mutima naye tujajinga ku ngulu kuba nange bwe naliko nga nina enviiri nnyingi nga nina dreads nga nywa enjaga nga buli kimu kikozesa naye nga buli muntu andaba nga ntuuse ng'ategula kintu kye ng'amanyi nti oyo kaatuuse oyo agenda kubba kino ekintu kyange naye ate nga si kye nali mu mutima so si kirungi kujajinga kati omuntu osobola omujajinga n'omusalira omusango naye nga ky'omusalirako omusango oluusi si kyali yes ovala bayibuli yeetugamba nti Katonda yaakebera mitima atunula munda muffe yaba amanyi omuntu okumumanya oba omuntu obulungi bwe era kyova n'abasinga baganzi njagala nnyo oyo omuntu alabika bulungi naye ng'atunudde ku ngulu talabye munda yes naye ng'obulungi bw'omuntu buba munda mu mutima abantu abasinga balina endowooza nti ba celebrities baba benzi wandyagadde Muganda kubanga ye atuuka kasaako wano nti ye ayina ebbuba kikyobadde otegeeza ba celebrities ensi erowooza nti ba benzi Muganda wo okubanga agenda kale ayagale celebrities oba agende mu bufumbo ne celebrity ebbuba lyalina nze kyemmanyi ku nsi kuno teri omuntu atabuba ate teri omuntu gwe batabubira ate buli tasobola kubanga tobuba Muganda era ne bwoba n'omukazi anti oyinza okuba tonnafuna muntu gw'osinga kwagala ekyo kisobola obaawo nga tonnafuna obanga n'omuntu gw'oyagala tomwagala nnyo naye osobola okuba nga ofuna omuntu omwagala era tosamulaba ng'alina omuntu amwekolezaako oba gwe yeekolezaako muli eri ne oba tokiraze naye gwe muli mu mutima kisobola okubeerayo Omukunja osoomuwa Muganda wo
asinze mumuwa ati gowe muko ate omukozi nze siina buzibu gwe kyolina omumanya siina buzibu wandyagadde ebintu ekisinga oba nga wakusaba bintu kwa abakomuko yasaba nga kadi nze nga nze oli waba akutwala kisisa kyawe wakwa kito nakikuza ebiseera ebyo banjagala oli singa aba n'akawumbi tuyinza okwogera nze waba wakumutwala kasitandetera bayibuli Kasita okoze nga Mukunja bamutwala ku bisawo bya ssente bikomeri Mukunja jagamba mbu yalaga akuddayo kusoma byayagala okusoma okufuna babimuteredde ku ttebo addayo kusoma pasita ate gwe naawe onoonya buli muntu abeerako nekyasinga nekyalaba ekirimu value pasita tolina bayibuli kyogamba bayibuli nsobola okuba nga ngiina naye nga njagala ey'okubiri weewaawo nyinza okuba ngiina kuba basaba amamotoka basaba abantu Mukunja sofuna n'abikuwa nze ebyo byonna wompa bayibuli nsobola bifuna kubanga byonna biri mu bayibuli batulaba abantu bakulu bagamba pasita akoze atya pasita akoze atya kyekyo mpazinga ebisigadde nga ye kuba sijja mumusalira mugambe mbu bampe emmotoka bampe ye waaba nga asobola okuntuusaako bayibuli kubanga nze kyenoonya munda mu mutima kiri mu bayibuli nekyenjagala Sheebah ayinza okuterera asobola oterera kubanga Katonda talina kimulema mulabyeko ng'atereza n'abasinga oyo so talina kimulema si ayinza wabula agenda kutereera onaamuyambako kakati Hands Pro Live agemanya gange olunaku olwaleero WWG ye channel kwe tuli atuteebwamu ssente Bashadi Properties and Consultants bano bakugamba gendayo obenga ensonga z'ettaka oba oyagala nnyumba oba oyagala rentals ebintu bino babikwasaganyiza ddala ate nga noobanga bulamu butambula ddala kati pasita Nyaalo tuyiseemu olunaku lwo lukedde ku makya lutambula lutya mpaka kiro essaawa eno wetusangidde essaawa eno wenandigambye olunaku lwange lutambula era lutambula munaaye kuba nze nali namanyiire ekyokuba nga sikola nga siina kyakkola era mbeerawo awo nentuula nembeerawo nga bwensaba Mukama bwe nnoonya ku Mukama nemusaba nemugamba gulewo enzigi empola mpola bwento naye nga sinafuna kyakkola pasita ono yandiyagadde kukola mulimu era bintu ki byasobola nze ekyokukola kyonna sijja kukulimba wabula kijja kyonna kuba omuntu nga tolina kyakkola tewali kyakkola kiyinza kujja n'okigoba pozi awo gwoba toli mukozi naye bw'oba nga oli mukozi buli kyakkola kyonna ekijja okikola naye waliwo nawulirako okwawo kubanga according to my health status nga bwe nabalagako abantu nti nina obuvune wano ku ggumba wano bwe wati wano era ndowooza olaba yavaayo esaabiro mpozi kyaki ekyaliwo kati waliwo atatulaba lino eggumba oliraba lino kiri erimu nalino ebiseera ebyo nali mu musenyu nga nakava ku street kuba nako wakubeera ku street naye nga kanzireyo tandika okuyiiza mu kyalo Kampala njikoyo olwebyo bye nanyumya ebyaliwo Anida, tuddemu tu story briefly nga bwe kyali eya kale gumba eryamerekera so kati nali ngenze bwe nadda mu kyalo nga baganda bange baali batikka musenyu bonna nga bakola mu birombe ku bimotoka sinotruck ze bayita sinotruck ebimotoka ebya redi bimipiira 12 kati nga naffe kutwewanika waggulu ne tugenda ne tukola ne munoonyayo kubanga twalinga tugitikka 5 nga buli omu afuna gumu kitundu so kati nange nali ngenze kwaba 5 fena twali tutudde waggulu ke bayita akasasi mu lulimi lwaffe olw'abalombe bakayita kasasi kati twali tutudde kasasi kati twali tuyingira mu kirombe bwe tuti nze nali ntudde wakati kati ng'abaana ababiri batudde eno ababiri batudde eno waggulu kasasi kuba otula kasasi omutwe ogulinnya ebigere birinnya ku mutwe gwa sinotruck eno nga yeegenda ndowooza baziraba kati twali tuyingira mu kirombe waaliwo omuti ogw'omuyembe nga gwakula wansi waliwo ekkubo weguyita naye nga gwo gwakula ne guyitamu guti kati we nagulaba ne gwaliko ebikoola ebito nga gumuliisiza kati nze ne ndowooza mu muti nno mulimu kibikoola bukoola kati ne nga we natuuka ali nja kukutama bwe nti oyitewo yes kubanga era
yali nkola yaffe nga tetuvaayo ate kuvaayo waggulu kukka wansi mu ttule kuba ttule mpanvu nnyo tosobola ate ovirayo ate oyambuka oddeyo kasasi kati neŋŋaa nja kukutama wenatuuka wali eri nenkutama wenakutama bwe nti kyesamanya munda mwalimu omuti nga gwakula guti gwali gwakula na bwe guti nga bw'olaba guno omukono bwe guti nga gujja bwe guti kati jjukira nze nali ntudde wakati nga wano we wakati bano batudde eno na bano batudde eno kati nze wenakutama bano baakutama ne gubayitako kubanga era olaba omuti nga omukono nga bwe gwakula eno omuntu asobola kati wano nze we nali ntudde wakati kati nze wenakutama kumpe gundi kumpi ne gunkuba ne gunfuula ne gunzijayo nengwa munda mu ttule yali nkalu ate jjukira ziba mpanvu okuva eri waggulu kati ate we nagwa ziba ne bomba gye bayita ebomba esitula kweyigira ng'etiipinga eyiwe eyo ebomba ejja neeyitamu mu ttule nejja bweti kati ku bomba kwe nakuba lino esaabiro nakubako esaabiro saddamu kutegeera era nali manyi nfudde naye nagenda okuddamu tegeera nga banzigyemu nga twazzeeyo nadda bagitisse nejjula ne tuddayo so kwe kufuna obuvune buno nengendamu ekisira ebbombo ne bankebera ne baŋŋamba esaabiro lyakutuka kale nga operation okulitereeza sente nga nnyingi ng'ate teziriiwo ne lisigalayo nga bw'oliraba banteekako ekiseminti wano namala nakyo ebbanga omukono nga guli wano wano nensigawo kuba wali wazimbye wati yes wanoona nga wazimbye nensigawo kagundi bampa akadagala akakendeeza ne wakendeera awo ne baŋŋamba abasawo nti toddamu kukola mirimu gy'amaanyi kakati that's why nkugambye nti according to my health status emirimu egimu mulimu gye sisobola kati ng'egy'amaanyi naye by then we navaayo ate mu ddwaliro ate nenjiddamu egyo emirimu gyennyini kuba nali siina mulimu mulala gwe mmanyi gwe nsobola kukola ate nga nina famire famire gyebali omwana ye asoma ali ku ssomero mukazi ye twayawukana dda bbanga liiseewo ekyo gwe akyogedde siina gwe nnoonya mpozi nga waliwo annoonya basaba kunoonya bunoonya oli bulala omuntu asobola okubeera eyo n'agamba nti owaayi manyi abaana b'ennaku zino si bangu pasita yandyagadde mukyala ki tugendeyo ku kati mukyala gwe nandyagadde wabula nze kankubuulire ga amazima ku ky'omukazi nga nze okusalawo tekuli gyendi naye kuli eri Katonda yes era kyo banyumiza abantu bakulu okusalawo kuli eri Mukama kubanga ffe abaalokoka tomala gagwira buli mukazi kuba saagala kuddamu kusanga kiri eri kye nasanga obufumbo biwanvu ngambo bikunyonyola kuba omukazi yampisa bulala nnyo yanziba yatwala ebyange byonna yali mutoolo akazi abatoolera okutajja omukazi omutoolo basigala gye bali yankola bubi nnyo n'abankyayisa so ate by then ne wennawasa ndowooza oba nali na papa oba yes kati kyova nkugambye nti ebyange nabikwasa Katonda Mukama yamanyi Katonda asobola okwogera n'omuntu asobola okwogerera muntu n'agamba oyo oba ye yamanyi enteekateeka ze kati nze saagala kukola nga nze bwe njagala wabula njagala nkole Katonda nga bw'ayagala so kati oyagala omukyala okkiriza mwenedooza mbu twalondebwa mu kifaananyi kya Katonda esebo ne kapere ffenna ne sebabi anti nga bwe naggambye nti omuntu kye bayita omuntu si gwe guno omubiri gw'olaba omuntu aba munda muli inamaani gwe bayita inamaani en appearance y'okungulu eno si yeggwe omuntu naye omuntu w'omu omunda gwe baba bategeeza kye kifaananyi kya Katonda gwe bayita omuntu w'omunda omwoyo gwe muntu oba kale inamaani yoyo yakolebwa mu kifaananyi kya Katonda ffenna gwe tufaanagana yes gwe tufaanagana ojoze manyi nti kati twakondera mu kifaananyi kya Katonda ngamba naye nga ffenna tetufaanagana ate Katonda si muntu Katonda Bayibuli ga Katonda gwe mwoyo n'abo abamusinza basaanidde omusinza mwoyo ne mazima kaisegeeza gino gye twambadde just mibiri batwambaza myambaze naye waliwo omuntu ow'omunda oyo ye yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda
pasita njala tumalirize tujja kubanga bantu twongera okubanga tubategeeza ebifanyo kati pasita enamba y'essimu omuntu aba ayagala okuwa omulimu specifically bambi pasita bange nabadde nsaba bambi pasita waliwo wali ku live olwasooka abantu tubebaza abantu abakuwayo kasente n'abakuwa essaala nkambebaze neyanziza nnyo mwenna abantu abatulaba abatuwulira abali abasinziira wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga bafaani ba Mukunja bafaani ba Sheebah kuba singa si Mukunja singa si Sheebah oba osanga nange tesandimanyiddwa sandifunye na chance etunulako mu kamera so kati njagala maanyi ga Katonda njagala okutuusa okwebaza kwange buli muntu yenna eyatoola ekikumi kye n'akinsindikira oba n'akimpa Katonda abagulirewo ebituli ebyeggulu era agaziye ensalo zammwe era awe emirimu gy'emikono gyammwe omukisa ayongere akubiseemu buli kimu ekyammwe weewaawo njagala omuntu ennamba y'essimu enamba yange ey'essimu awo mulimu bannaye bambi mutusaasire waliwo abajja ne endowooza endala naye pasita mugezi tugezeeko okumwanguyiriza ku bulamu nze naye kyensaba kuba kati obuvunaanyizibwa obumwolekedde okusinziira nga bwe muwulidde bunene nnyo kuba waliwo oluusi ne mukadde lwabeera bambi ng'ali sitaaka kati era n'ako akasente abantu ke bansindikira mbeebaza kembadde nkwatiridde mpolampola nga nkolaki nga mpa ku mukadde nga mukadde mugulirayo kino okuba mbeera naye era mbeebaza nnyo mwebale ddala Mukama abawa omukisa enamba yange eri oyo ayagala okumpa omulimu oba ayinza okunfunira ekyokukola eri 0742 13 29 97 0742 13 2997 nange ngenda kugibateera waawo such that tuba tutambulira ddala wamu so omuntu enange olina omulimu apasita ali ready okukola ate emirimu egy'amaanyi yafunamuko ku challenges nga atobanga we moze mundaba so alina omulimu ogwo ogusoboka okuba nga omukulu mpirako kakati nze kyenjagala nga nze njagala osabire Mukunja ne King Sheebah kuba kati nze abantu bange abasinga wano ku Wonderboy baagala baddiŋŋane nze nsaba basabire essaala bagatte eyo bakomewo yakakanya obusungu ate tunamudde mutambule bulungi essaala tuwasimbulire essaala essaala oyogera ku kyessaala tusimbule essaala bwe bumu ku buntu bw'embeera nabo nsonga nafunye ku sayidi yo nnyo bali ku kamera nga bayibuli bwegamba Isaaya 5:5 olusooka nti mujje mugule awatali byakuguzisa so kati essaala si yakugula yeba yabwerere bantu bajje ku bwerere bajje bonna bafune essaala kubanga yo teyeetaagisa ssente waaw basimbire essaala nenjagala basabire begatte tulabe ku mbaga ya bulabuli nze njasaba Katonda akolenga kwagalako so singa nze bwenjagala kulinamu obuzibu tobyogera nga wenjagala obyogere kati nze soogera nga gwe bw'oyagala naye nze njogera nga Katonda bw'ayagala kubanga n'okwogera bino bisobola okuba nga si buyinza bwange kwagala kwa Katonda nga kwagala kwa Katonda kubanga Katonda akyusa ebigambo ngenda saba saala toyagala kugenda nansi kyeyagala sigenda agamba abangi we basonga nze si bangi we basonga nze si babaganda engero ezo sizitambulira omanyi okubanga muganda wo yadde celebrity naye nga gwayagala celebrity ate nga yakikuba nnyo owaayi nze nsaba Katonda akole Katonda wabanga yakiteekateeka kimanyi mu 2026 omukulu ayagala kujja nga MP kati oba muganda waba agenda kubeera mukyala MP Katonda wabanga yakiteekateeka kankubuulire Katonda bw'abanga yategeka okukola ekintu ekyo nti ekintu kyonna newe kitabo ekyo ekyamukunja okuba nga yamuwasizza naye ye Katonda bw'abanga yateekateeka nti ekintu kiriba kimala ne kiba ate ne weeba yagamba nti tekiriba ne bwe kibeera era kiba tekijja kuba oba ontegedde azini ne wobanga Katonda yategeka nti mwe muli baba mukwano ne mubanga temwerabanga nako mumala ne mwesanga Katonda ne waba yategeka nti mwe temuli kwatagana musobola n'okwatagana ne mukolaki ne mwawukana yes so kati kyova nkulembeza nnyo Katonda ngamba Katonda akolenga okwagala kwe yes tubasabire sana weewaawo
Katonda taata, Katonda omwesigwa, Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna, Katonda akola ebikulu era ebyewuunyisa, Katonda abeera omulamu bulijjo. Nsooka okusindika omukono gwo zade ziwe za 3 tandikira ngono damuto. Katonda taata, Katonda omwesigwa, Katonda akola ebikulu era ebyewuunyisa, oli w'amaanyi, oli wa njawulo, oli wa kitiibwa Mukama. Tewali kikulema, ye gwe Katonda eyaliwo aliwo agenda obeerawo era atalikyuka. Bayibuli egamba nti jjona luli n'emirembe gyonna tokyukakyuka, osigala gw'omu. Laba nkowoola omukono gwo Katonda ow'ekisa, omukono ogukola ebyekisa, omukono gwo ogwo guyimusa abaavu mu nfuufu ne gubatuuza n'abalangira. Ogwo gwendabyeko nga guyimusa abantu. Laba ngulabye nako n'obujulizi mbulina nga guyimusa abantu bendabyeko, n'omu ku bo nga ye Sheebah eyali afaanana eyali mu nfuufu. Laba ky'omufudde olwaleero Katonda wange, omufudde omuntu ekyokulabirako eri abantu. Nkowoola omukono gwo Katonda ow'ekisa ekingi gumusisinkane. Nkowoola omukono gwo Mukama gusisinkane mwami Mukunja Katonda omwesigwa. Newankubadde nga waliwo obutakkanya mu masekkati gaabwe, oli Katonda ateesa omuyaga, oli Katonda ateesa omuyaga, Kabaka wa bakabaka. Leka omukono gwo guyingire mu nsonga eyo Mukama, leka omukono gwo guyingire mu nsonga eyo eya Sheebah n'Omukunja mukwano gwange. Nze mmanyi wakozesa Mukunja olw'ekigendererwa, mmanyi wajjayo Sheebah okumusisinkanya ne Mukunja olw'ekigendererwa, kubanga Bayibuli egamba mu kitabo ky'Omubuulizi essula ya 3 olunya olusooka nti buli kintu kituukawo mu biro byakyo ebituufu, ate kituukawo olw'ensonga. Mmanyi n'ekyo kyatuukawo lwa nsonga. Nkowoola omukono gwo mukwano gwange gusisinkane mwami Mukunja Mukama, gumukumekume Kabaka wa bakabaka taata, leka omutima omukkakkamu gubeere mu ye, omutima ogusonyiwa Kabaka wa bakabaka taata ow'ekisa ekingi gusonyiwe Sheebah. Newankubadde ng'akoze ebintu bingi nnyo ebinyiiza, newankubadde ng'akoze ebintu bingi nnyo ebimumalamu amaanyi, leka ogwo omutima ogw'ekisa gwe wamutandisa mu ye taata Katonda ow'ekisa ekingi gusigale nga gukyali mu ye. Bayibuli nga bw'egamba Mukama Bafiripi 1:6 nti oyo yatandika omulimu omulungi mu ffe aliba mwesigwa ogumaliriza paka ku nkomerero. Nze mmanyi waliwo ensonga lwaki watandika omulimu omulungi ogwo mu Mukunja. Leka Katonda omwesigwa gwe yagutandika mu ye ogw'okuyamba abantu, ogw'okununula abantu Mukama. Leka Katonda omwesigwa omulimu ogwo taata Katonda omwesigwa oddemu omuwa omutima n'obwagazi Kabaka bakabaka obuyamba. Nkowooleera omukono gwo mukwano gwange okusisinkana mwannyinaze Sheebah gumusisinkane Katonda ow'ekisa taata Katonda ow'amaanyi. Wabanga wabaddewo obunnya bwonna Sitaani bwabadde yamuteekerawo, wabanga wabaddewo ekyambalo ekikadde Sitaani kye yamwambaza, Sitaani mukwano gwange tagenda kulaba mukisa, tagenda kulaba nga pulani ze ziyitamu. Leka omukono gwo Mukama gutagulule buli kimu. Bayibuli nga bwegamba mu kitabo taata Katonda omwesigwa eky'amateeka essula ya 20 olunya olw'omusanvu nti olisindika ennumba ye eruma mu nkambi zaabwe gye bateeseza era nebamalako emirembe. Leka osindika ennumba yo Katonda omwesigwa eri enkwe z'omulabe Setaani zonna, eri ekyambalo kyonna kyabadde yayambaza omwana oyo, omusumulula olw'omukono gwo na buli kimu ekibadde kyamwambala, obanga kiva bukojjo, obanga kiva bujjajja, obanga kiva mu famire ye, ebyo bimalibwamu amaanyi. Kubanga Bayibuli egamba Isaaya 5:3 olunya olw'okutaano nti olw'emigga ejja kukubwa ffe gye gituwonya Yesu ow'ekisa ekingi, leka awonyezebwe, leka asumululwe, aleme kuddamu kwambazibwa kyambalo ekyo eky'okunywa omwenge, ekyambalo ekyo Mukama Katonda omwesigwa eky'okwogera ebigambo ebitasaanidde, ekyambalo ekyo Kabaka bakabaka leka okimwambula omwambaze ekyambalo ekijja, n'omuntu amuyamba omwami Mukunja amulabemu future, amulabemu essuubi, amulabemu eddembe Katonda omwesigwa taata Katonda ow'ekisa ekingi. Nkowodde omukono gwo gubasisinkane era gubasumulule, ne famire yange yonna ngiteeka mu maaso go Katonda wa bakatonda, weerage amaanyi go, weerage n'ekisa kyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Hands Pro Live, Wonder Boy UG abwe tugo tulabise tuyanza Pastor Sarah. Amina. Ekitiibwa kya byosabye Mukama Katonda awulira. Bayibuli egamba nti Yeremiya 3:27 nti ye Katonda wa bonna abalina omubiri, waliwo ekiyinza okumulema, so talina kimulema era tukkiriza. See you next time. Pastor tujja kuba tumweyongeza, alina emboozi ennyuvu agenda yet to tell you, agenda yet to be showing you. In the meantime, so keep here. Wonder Boy, thank you for subscribing, thank you for watching. Tujja kuba nga tumweyongeza.